Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala, omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Karemani ategeeza nga abalamuzi abaanakola ku nsonga z'abanemulugunya ku bino ebivudde mu kulonda bwe bamaze dda okubangulwa okusobola okulaba nga bakola ku nsonga zino mu budde. Abalamuzi aba kooti eri ku ntiko twamaze okubateekateeka bali beteekateefu okulaba nti bawuliriza kyona ekiba kivudde mu kulonda okw'omukulembeze w'eggwanga. Ayongeddeko nti ku mulundi guno bakweyambisa ne ku balamuzi okuva mu kooti endala okulanga okwemulugunya kukolebwako wabula ng'ate kyo kijja kukosaamuko ku nzirukanya y'emirimu mu kooti ezo. Tulina abalamuzi abalala babeera nga bakola ebintu ebirala, emisango emirala ng'eya kulimino nga bali mu family division nga bakola ku misango emirala mu divisions ezo. Tujja kuba nga tubajjayo olw'okulaba nti tufuna manpower emala okukola ku misango gino. Emisango gy'okulonda gikyali mu kooti ategeeza nti kyegigenda okusookerwako. Ssemateeka waffe atulagira nti bwe wabaawo emisango egivuddemu by'okulonda, emisango emirala tulina okugiza ku bbali tusooke tumalirize gino. Ayogedde kusoomooza kwe balina ng'essiga eddamuzi omuli abalamuzi abatono. Twandyagadde nti abalamuzi aba kooti enkulu babeere 82. At least awo tubanga we tufuna 82 tusobola okuba nga tukola bulungi emirimu gyaffe. Ebyo nga biri bityo ba RCC mu ggombolola ezikola Kampala nga bakiikiddwa Anderson Buroro w'Ennakawa balabudde bannannyini bakolera agawadde abakozi baabwe ebiragiro nga babagaana okwetaba mu kulonda. Waliwo amakampuni agataddewo n'ebiragiro nti abantu ku lunaku lw'okulonda balina okujja ne bakola mu ssaawa za kampuni nga bwe zibadde. Ekintu kye tulowooza nti nno kinyigiriza eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'abantu. Ono ayibulidde bannamawulire mu lukungaana lwatuuziza ku Media Center mu Kampala nga ba RCC bababudde nti kuno kubeera kuvoola ssemateeka kubanga buli muntu asuusa emyaka 18 nga yeetegeera bulungi aba alina okwetaba mu kulonda. Constitution ewa buli munnayuganda awatali kwekwasa okuggyako nga teweewandiisizza okugenda okulonda. Tutaddewo ttiimu etambula okugenda okulaba nti amakampuni ago agalina abantu abangi oba abakozi abo balonze, kubanga buli alonze aba ayina ekimugenderako ekiraga nti yalonze. Balabudde n'abeesomye okutabangula emirembe ku Lwokuna nga n'ebyokwenda byakwongera okunywezebwa. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.